erya Russia ababadde diverted okuva mu ddwaniro bakomewo ewaka nti ewaka kiri bubi. Kiki ekiri obubi kyengenda okubuulira? Bagamba nti ewaka kiri bubi, kiri bubi. Kakati katwetegereza omu Ukraine mu wiiki nga 2 eziyise Russia kino kyakoze ayinza okuba kikozerwa panic okuleeta zi drone ezigenda okumuyambako okukakanya abasajja, naye abasajja mu wiiki nga ziize eziyise tebibadde birungi. Abasajja bayitibwa aba Ukraine bakubye omu Russia mu wiiki zino 2 eziyise ate nga bamukuba mu bifo eby'enkizo ddala, nga bamukuba atuliriza wali awaluma. Ntwaka atwetegereza omu Ukraine mu bbanga lya wiiki 2 abadde akikola atya, era bagamba aba Ukraine nti bayina essuubi nti byonna bye bagenda maaso n'okuba nti bakola long range strikes bakola against Russia zijja kusobola bulungi okuwikeninga Russian war efforts, nti abarasha okusigala nga balina obusobozi obubalumba n'obubalwanyisa. Bagamba nedda, tugenda bako, tujja bako repolinga, tugenda kuba ammunition depots, tugenda kuba oil facilities, tugenda kuba fuel facilities z'eggwanga lino, wabatereka amafuta, wabatereka ebyokulwanyisa. Ye target y'omu Ukraine, target y'omu Ukraine yeeyo. Kati bo bagamba katukube awali amafuta ge baleeta mu lutalo, katukuba awali ebyokulwanyisa. Ke kakodyo okitegeera. Kakati ne tutandika ne tulaba Ukraine abadde akikoze atya. General staff y'eggwanga ereetebwa Ukraine ng'efulumya ne footage wiiki eno yennyini yatulaze nga bakuba oil depot eri mu kitundu ekiyitibwa Lisinkaya munda mu ggwanga etibwa erya Russia region gye bayita Voronezh. Bagikubye n'ekwata omuliro ennaku z'omwezi zabadde 16 yonna n'ekwata omuliro. Sabbiiti eyo ewedde bwe yabadde ekomekkerezebwa eno baagisabudde n'ekwata omuliro. Kakati kigamu kuba nti yeemu ku wabadde wasinziira Russia okujja amafuta geetwala mu lutalo. Ukraine yakitegedde neekubawo ne wakwata fire footage ne bakulaga ng'ekifo kyonna kikutte omuliro ba Russia. Kakati ne tweyongerayo ba Ukraine ne tweyongerayo ne bagamba nti waliwo ekkolero erya gunpowder plant mu kitundu ekiyitibwa Kuzimino. Bagikubye ebadde evaamu gunpowder abadde akozesebwa mu rocket systems, artillery shells ne systems endala. Aba Ukraine bagamba totulabanga wano woteeka gunpowder bamukolera wano ne bakubawo ne waako omuliro. Ba Ukraine baleetera omu Russia ate bamukuba from a distance, bamukubira wala. Ne tutambula ku lunaku lw'omukaaga sabbiiti eyo ewedde abasajja bayitibwa aba Ukraine ne baddamu ne balumba ne drone ne bagenda bakuba petroleum products storage facility mu kitundu ekiyitibwa Tula. Ettula mu region ya Russia gye bayita Tula yemu no ku region eziri ewala ennyo. Ukraine egamba tujja kukima, tukukima oba biri Tula oba biri Kawempe oba biri Gayaza tujja kukuba. Ne bagenda bakuba omu Russia mu Tula region emu kozi eziri ewala. Wano wabaddewo facility ng'etereka petroleum products z'eggwanga lya Russia ne bagikuba n'ekwata omuliro. Ba Russia be bali mu kafiiramu kaakati ani akuba mu Ukraine. Bo bagamba nti enteekateeka ze balina kwagala kunafuya Russia nga takyalina busobozi bw'omulumba. Kati bakuba wanajjukira baafuna olukusa ne tutambula. Waliwo facility endala ekozesebwa amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Russia. Ekitundu bakiyita Rosneft. Region bagiyita Kaluga. Kati facility eno babadde bagiyita Rosneft oba Rosnet oil depot esangibwa mu region ya Russia endala gye bayita Kaluga. Eno kigambo okuba nti nayo babadde bagikozesa okusupplyinga amagye agali ku front line. Bagikubye n'etuntumuka omuliro. Russia negamba ati bakikoze batya. Ekitundu kye bayita Kaluga region ya Russia endala ne bagibalula Ukraine. Kakati ku lunaku lwe lumu Ukraine neddamu n'erumba Russia. Bire by'okufaafaagana nabo eri mu ddwaniro kakati ebyo byawedde. Bakuba Russia mu bifo eby'enkizo. Babadde bali awo eggaali y'omukka mu kitundu ekiyitibwa St Petersburg. Bagirumbye
bagenze okulaba nga ekwata muliro. Eggaali y'omukka okuva mu kitundu ekiyitibwa St Petersburg. Kakati GUR Defense Intelligence Service eggwanga Ukraine egamba nti babadde batikka ebyokulwanyisa okuva wano nga bijja mu ddwaniro. Kati yo tebaagikubye na drone, tezaabadde rocket, tezaabadde ATACMS, tezaabadde ze HIMARS, wabula baalabiddawo ng'omuliro gukwata. Bagamba nti yabadde sabotage. It was a sabotage attack. Oba baakikoze batya naye bagenze okulaba nga wakwata muliro, batikka byakulwanyisa babitwala mu ddwaniro ne wakwata omuliro. Russia negamba what this nga tetubitegeera Ukraine. Kakati netutegeeza nti abasajja bayitibwa aba Ukraine balina bafuutu soja, kubanga oluvannyuma ekitongole kya SBU kyabambega kyategeezeza nti bafuutu soja byabadde emabega w'ekyo. Si bano ab'emakerere kavule si be ŋŋamba. Ukraine erina bafuutu soja beesindika munda mu Russia nti bafuutu soja bano ne bazoganya Russia nga temanyi. Omanyi bazoganyi fuutu soja mulaba edduka ate tebatya, tobakangakanga, babeera bagumu. Bafuutu soja ate babeera bawulize, bayiwawo omubiri, tobakanga, baalaba dda. Tobagaa nti ojja batta, nti ojja basiba, nedda. Fuutu soja abo abaana obamanyi babeera nello nebidi n'omutima. Bafuutu soja. Now kati Ukraine tutegedde nti alina bafuutu soja abazoganya Russia si basirikale baggwanga nti bali mu byambalo, bajja nga balinga bantu ba bulijjo ne bakola ogwabwe, era nti ne assassinations ezibaddewo abamu ku bakulu mu Russia nga battibwa babadde baana bano bafuutu soja be babadde bagenda maaso n'okuleka nti atuliriza bakitambula nga be bakirimu. Bafuutu soja munda mu nsi eyitibwa Ukraine ebayina fuutu soldiers. They are now behind enemy lines. Bayina campaign gye baliko eyabwe eri silent. Ngojja weetimbye ebyambalo by'amagye, weetimbye ebya poliisi, bo bali silent nga bakuzikiza. Kakati ng'ogyeko ebyo ku lunaku lwennyini Trump lwe yalayidde Ukraine yabadde busy. Bagenze era ne baddamu ne bakuba Gobunov aircraft plant ekitundu ekiyitibwa Kazan ate nga nayo wala. Bannange jjukira nti eno plant subsidiary plant eya company eyitibwa Tupolev United Aircraft Corporation yegenda maaso n'okulipeyalinga zibombazi za Russia zibayita Tu-160 bombazi ne bagikuba Kazan. Kakati Ukraine nga tennaba kupowa ne baddamu ne balumba ne bakuba yabadde no week in fact ne bagenda bakuba Lisinkaya refinery omulundi ogwokubiri ne baddamu ne bagirumba ne bagyokya. Ataddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Kakati abasajja bano era aba Ukraine nga tebannapowa ne baddamu ne balumba mu Russia ne bakuba Smolensk aviation plant. Omurasha mbagamba nti bamukuba kakati mu bifo bya nkizo ddala, ebifo mwabadde asinzira oba oliawo okufacilitating olutalo. Obu Ukraine bumugamba nedda tujja kuzoganya homwandawe ewaka ne mu kibira. Kati mbadde nkubuulira nti olutalo bwe lutuuse kasookedde nga Ukraine bamulagira okuba munda mu Russia. Akakodyo ke kabadde nti katukube munda mu Russia, omusajja tumuzoganye tumusike eriyo enaatuveeko. Omurasha awulira kati naye ayungudde drones 13 nga bwengenze maaso n'okuleka nti obulya nkutegeezezzaako naye nga wabale nnyo okutuliriza n'okutugoberera. Yenza omukugulukungu Nuhu bwe bityo bigenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bitambula. Tulindiridde mukulembeze eggwanga era America omujja Kawandwa bigambo Donald J. Trump anaaba agenda maaso n'okulabika nti akola ki mu kaseera kano, anaaba akola ki, kubanga yagamba nti lugenda kulabika nti luggwa mu ssaawa 24 nga afuuse omukulembeze. Essaawa zigenda kuwera, essaawa ziyiseewo eziwera katugambe nti ennaku 3 terundaba ate lweyongedde mu jjiya ey'amaanyi wenna ataddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Russia versus Ukraine wali mu ddwaniro. Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Akyatugoberera wonna woli webale nnyo, webale ddala, naye nga mbajjukiza semina y'abakyala Pale FM etegese naku z'omwezi 22 omwezi ogujja. Teweerabira semina y'abakyala.
Pale FM etegese nga bulijjo togisubwa bingi ogenda kwongera okuleka nti obimanya. Tutambula ne bannaffe aba MTN abateekamu ensimbi bali wamu ne bannaffe aba Apple Skills Institute. Kakati no Superstar Nursery and Primary School somero dene boarding liva ku nursery bali ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo nnyo. Environment yesande okubeeramu omwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi seeta kilometers 16 z'okuva e Kampala we bali obakubira ku note 7 nya note 97 71 78 bannaffe ojja kubafuna bulungi. Superstar Nursery and Primary School ate nga SH Family Hardware bali kukubira genda ku headquarters za district ya Kiso bagamba nti akaseera kano balina buli kika ky'ebizimbisibwa bagenda kukikuwa weetaaga bya plumbing kusuubuza cement mu bika byonna bamutuusa ne ku site misumali tanka mitayimbo sengenge mataala gwe weekwata SH Family Hardware aina enteekateeka z'okuzimba kuba ku note 754 3 5 4 ate ngo bafuna bulungi bannaffe abo. Kakati nno enkujjukiza bannaffe abo ab'eggonero ly'omugongo babayita ab'eggonero ery'omugongo we bali bulijjo okulabika nti ate bakujjanjaba bali wali Kawempe bali Kawempe awo mu maaso ga akatale bali opposite ne n'akatale ate nga balinaanye Equity Bank bagamba nti gwarudde nga otawana n'omugongo guganya okuwona okumala ebbanga kakati beekwate bagenda kujjanjaba omugongo ne bo badde olowooza nti bajja kulongoosa bulongoosa oterere obadde mu kagaali nedda basobola bulungi nnyo okujjanjaba n'oterera bulungi nnyo bakozesa enkola eyitibwa therapy treatment ne bakozesa enkola eyitibwa home care bajja ewaka ne bakujjanjaba omugongo ne guna bulungi ne bakukwaka massage n'oterera omugongo oli mu kagaali oli mu kafaliso oteekateeka kulongoosa wagwamu essuubi kati bagamba nti enkola empya weeri bagenda kujjanjaba kuba ku nooti 751 13 00 enzijjanjaba mpya ya mulembe omugongo gukuluma magumba gasesetukane ganyiga navuzi beekwata ogenda kuboterera omugongo ate nga bagamba nti ojja kuba owonera ddala kasente akatono bajjanjaba ne arthritis pressure sukaali alusazara jathema omugejjo amagulu gaggwamu amaanyi bigere bikuzimba byonna weekwate bannaffe bano ab'eggonero ery'omugongo essimu yaabwe eri nooti 751 19 nooti endala eri nooti 764 51 5835 ojja kuba bafuna bulungi ate bakujjanjabe oterere bali Kawempe ku 5 okuliraana Equity Bank maaso ga katale bagamba nti genda batuukirire bakujjanjabe ovaawo owonye oba bona abayite ewakawo bakujjanjaba wooli ojja kuvaawo oteredde omugongo enkola mpya nnyo nooti 751 33 nooti ate nga nkujjukiza abasharifa Salfa Islamic Dan Boarding Primary School Mpigi Boza abazadde balina abaana babagamba nti okuwandiisa kugenda mu maaso ku ssomero essaawa 2 ez'okumakya paka 11 ez'olweggulo bali Mpigi Boza basomesa eddiini n'ebyensi abayizi bakuledde ddala bulungi ebibuuzo bya IPLE abasomesa batendeke bulungi endiisa nnungi ate nga bagamba nti baagala bano okuva ku nnasale paka ku kibiina ekyomusanvu genda ng'ebifo tebinnaggwawo kubira omukulu w'essomero Hajati Nsubuga Sharifa Rashida ali ku nooti 7 nooti 6 33 23 oba nooti 7 nooti 1 32 74 64 ojja kuba oyogera ne Seeka Bosa Moody's Management Services nga bulijjo bali bukoto ekizimbe ekitibwa Kamule abakujjako Suwesi opangisa okwoyo okwegoba n'abapangisa n'ekizimbe apartment bakeedi tofaayo batuukirire ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo nnyene ddala. Kakati bagamba nti landlord osobola bakufuna ng'okuba ku nooti 759 73 nooti 597 nooti 778 51 2553 Moody's Management Services ate nga obafuna bulungi nyonyi ddala. Tukyeyongerayo kiriza tukole ku ssente zino tugenda kuba tukomawo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 *2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire kawampologoma kawa
Kaawa mpologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono kaawa yennyini ali mu mpimo bya gulaamu 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kaawa mpologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kaawa mpologoma omusiika obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supamaketi ne mu maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku kaawa mpologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Kahathi Tours and Travels ye kampani y'okkinnesimbu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza okutwala emaka wamu ne Madiina. Bakusuza kumpi ne Haram, bakuyambako okukolera ku visa saako ne passport wamu ne air ticket ate nga bakusuza mu hoteelu za mulembe. Bakutegeeza gwe wenna eyaniagadde okukola hijja oba humbura bakulembuza ebifo byonna eby'ebyafaayo ne bakozesa emikolo gyonna mu butuufu bwagyo. N'olwekyo gwe wenna kati yaniagadde okukulamaza beekwate. Kahathi Tours and Travels ujja kubasanga ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ewandegeya ku Bombo Road opposite ne Gatewell Farmers ku University Plaza omwaliriro ogusooka ekisenge namba C14. Bakubire ku ssimu ku noti 7 noti 1 noti 7 wamu ne noti 7 noti 8 47 33 95. Kahathi Tours and Travels. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School byadde ne boarding, ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu 10 zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Bannayuganda ekipya kikino kizze internet ekiwaludde n'ekiteeka wenyini ku simu yo ye marketplace app ekyasinze mu Africa PAL UG okugula n'okutunda ku simu yo business zonna okusuubuza aba retail oli wa services oli mulimi mulunzi oba mubazi PAL UG tesosola mu mitendera egy'enjawulo by'amasannyalaze bya misono home appliances hardware supermarkets emmotoka zikapyata wamu ne properties otunda ttaka oba ogula ebizimbe ebikolerwamu n'ebisulwamu ate mu ab'amakolero ba factories PAL UG basobosezza okusosowaza ba agent ne ba suppliers bammwe bonna mu bitundu ebyenjawulo nga batuukira ddala ku muguzi asembayo byonna ku PAL UG. Genda mu ssimu yo downloading a PAL UG gulawo account teekayo ekifaananyi by'ebyo by'otunda olinda abaguzi abasukka mu kawumbi okwetoola ensi yonna ate gwagula gulira ku PAL UG buli ky'oyagala kikusanga wooli owona tteke kikube ku PAL UG store ojeere. Omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi. Omuntu awunya atya ebintu ebyo? Totawaana Ibn Hamisi Senior Secondary School Matugga Kigogwa aleese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyolwa okulungi. Basomesa secular Islamic theology n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo kyebayita ta'afiz ng'essira tulitadde nnyo ku masomo ga sciences. Balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi. Bw'osomera ku Ibn Hamisi Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu universities mu mawanga nga United Arab Emirates, Qatar, Kuwait ne Saudi Arabia. Ku bwereere tusangibwa Bombo Road Matugga Kigogwa miles 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65.
omukyala yenna okuwangaaza amaka oteekwa kwesigama ku ddiini ku buli kyokola mu byenfuna enneeyisa ennyambala endabirira y'omwami enkuza y'abaana kabibe bya busuubuzi naye byonna okubituukako eddiini y'oteekwa kugisoma kati Paala FM kyevudde esalawo nate ekutuuseeko semina y'abakyala nga 22 Februari 2025 ye semina y'abakyala nga ku mulundi guno yakuyindira ku Odi Kampala Primary School okuyingira emitwalo 2 gyokka ey'omulundi guno kyosaanidde kugisubwa abasomesa bangi abasawo abawalimu abasomesa ebya bizinesi omukyala oyingize kasimbi semina y'abakyala 2025 wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye naawe leka ate shishi olina okusima mukama kyakoze ate oli mu kiraasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what Hello? Emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *190# oba kozesa Manda app okwefunira bundles ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. wabale tugoberera akyataddeko ekkulira omuntu wabulijjo esaafu esooka tutambulira bannaffe aba MTN kusaba bannaffe aba Apple Skills Institute bebagenda maaso n'okweka nti bateekamu essente okutuusaako byonna byogenda maaso n'okuba nti owulira akaseera kano nze omukugu Lukungu Nuhu eddwaniro muliwulidde nenga akaseera kano katusooke tufune bannaffe abakiyaga property consultants basooke batubulira ensonga z'ettaka oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo ssebo tukwaniriza kale ssebo nange basanga ssebo weewaawo essebo amanya nze Kiyaga Alozias director wa company etwa Kiyaga property consultant essebo esangibwa ku Sentema Road ekyalo Lukwanga essebo olwaleero atuwuliriza yeetaze kuwulira kipyaki yetanze okubabulako ku bipya byenna sosotodde ng'omwaka buguli omupya okubabulira ku byenninawo nga bakasitoma baffe tulina ffe saggula bipya ate ne tujja wano ku mpewo ne tubabuulira weewaawo essebo kakati munnayuganda yandyetaaze ettaka poloti ze muyina ziri ludda waza ssente mmeka poloti ze tulina leero nze bannyonnyola nnyo okusinga ku za byapa lwe nava wano bambuuza nnyo poloti ez'ebyapa nga tebategeera bulungi bbeeyi yaazo tulina estate okutandikira ddala ewaliwo ofiisi yaffe mu kibuga Lukwanga ku Sentema Road tulinawo estate ez'enjawulo naye poloti nga ziri mu bbeeyi ya miliyoni 35 5 ku 10 nga n'ekyapa tukikuwa boda wano ebbali we bayita ejjimbo tulina poloti za miliyoni 25 eyo nyumya ku 5 ku 10 nga n'ekyapa tukikuwadde boda wano Buloba Nabukalu tulina poloti 5 ku 10 za miliyoni 3 kulw'emityana akyali Sentema Road naye ne boyita emityana otuuka ng'okyamidde ku poliisi tulina esentema wennyini okuyana Mirembe Estate tulinawo eplotsi za byapa 5 ku 10 miliyoni 23 tukuwa ebyapa bya kumenza then tulina Kachiri Luwunga miliyoni 2 tulina ebujjuko ku Mityana Road ekyalo kyamaawo bakita Kawalira tulina poloti ez'okukuba kwennyini webagenda okukola chorus poloti za miliyoni 3 mukama wange 5 ku 10 ekyapa tuba tukikuwadde atuwulirize bw'aba talina ssente ez'omulundi gumu mumukola mutya ssebo ajja ne twogera tukwata ekibanja mpula bulungi nnyo ajja n'atubula ye pulaani ye ey'okusasula eri etya ne twogera ne tulaba engeri gye tumuwaamu poloti gy'afunamu ettaka ffe ekigendwa kyaffe kuwa abantu ttaka buli muntu ave mu bupangisa ssebo lwaki omuntu yandibadde ajja bwammugula ettaka tusuubira nti ffe tulina engombo yaffe egamba era gyensiba nkugambako nti ffe tusooka kukola buntu bulamu ne butuleetera abantu ne batuleetera ebintu so okukyosuubiramu ffe nti mazima meereere ettaka ly'ogenda okufuna tojja ddisangamu buzibu
paka nawe lwonooyagala odditunda oba odduwa muzzukulu wo oba odduwa mwana tojja ddisanka obuzibu bwonna ssebo esebo musooka ki tusooka buntu bulamu obuntu bulamu ne butuleetera abantu abantu ne batuleetera ebintu esebo ettaka teririiko buzibu bwonna ssebo ate ekitundu ky'osasuddeko ekyo nti tugeze ettaka lya miliyoni 3 onsasuddeko miliyoni 13 nkugamba genda ku ttaka lyo okozese mangu ago ogenda olikozese kyeŋŋaana kwe kuzimba kubanga sente ezizimba zikola ki zimmalayo zisobola okummalayo ayinza kukozesanga ki naye ttaka lyo osobola odditandika oddifensinga osobola otandika oddirimirako nojja nga bw'olyayo omumonde nga bwonsasula nga bw'osimba ebimuli byo kweganga odizayininga pooti yo nga bw'oyagala ebeere okuteekako ekizimbe kyeŋŋaana olw'ensonga nti sente eziteekako ekizimbe ate zisobola okummalayo esebo naye nga asobola okugira nga alikozesezzaako asobola okugira nga alikozesa kulima sigaana kola kisigaana buli kimu sigaana okugyako okuzimba ssebo naye afune obukakafu nti ettaka lirye ate era mu kaseera ako nsooka omuwa ekyapa ne muwa block number ne plot number nga tannangulako n'agenda n'akola search n'alaba nti ettaka lyengula tuufu ne muwa n'obudde okwebuuza kuba bw'oba ogenda okugula ettaka tebaligula nga kindaazi olina okumala okwebuuza olabe kyengula kituufu kuba sente zigula ettaka nnyingi kati sooka obaye ku nnamba y'essimu awo ennamba y'essimu yange eri 070 070 5 8 8 33 11 kanjiddemuko 070 5 8 33 11 ey'MTN eri 0773 85 17 kakati mwami Nuhu kyesiba nnyonnyodde nti okulambula kwonna kwa bwereere kwa bwereere emmotoka weeziri ku woofiisi abaana weebali abajja okukulambuza nange kennyini ate era nsobola okukulambuza bwoba nga tonsanze ne bakasitoma bangi esebo ekirala awuliriza ono leero tugambye 5 ku 100 bano atayagala 5 ku 10 nga yagala akatonotono tebajja sebo atasobola 5 ku 10 naye tulina enteekateeka ye enteekateeka zaabwe tuziyina poloti ezo ojja nombulula kipimo kikyoyagala poloti ezo ziba za ndagaano tukuwandiikira endagaano n'endagaano eyo eba ya bwesimbu eba ntuufu sigamba nti kubanga ettaka ery'endagaano lyerisinga obungi abantu basinga okubeerako ebyapa bitono ku ndagaano sebe endagaano tuzirina okuviira poloti z'endagaano tuzirina okuviira ddala ku miliyoni 7 osobola okufuna epoloti naawe noova mu bupangisa n'ofuuka landlord waliwo abaagala wanene ayagala acres 3 acres 4 abo nabo sebo acres nazo tuziyina omuntu nga zze naŋŋamba nti nze njagala ttaka lyakulimirako njagala eka namba njagala kuteeka ku faamu yange njagala eka 2 ate nekyala mwami Nuhu kyenyinza okugamba omuntu nti nsobola omuyigiriza kubanga abantu bamanyi nti ettaka eddene ennyo lyerikola n'omuntu asobola ofuna 5 ku 10 n'akolerako ebintu ebigenda ku eka ng'ali ku 5 ku 10 nsobola okuyigiza n'osanga ku 5 ku 10 n'olundirako enkoko 4,000 n'olundirako ente ezo 20 nga tali nnyo eri wala mu kyalo ng'amata alina wagatunda amajja alina wagatunda kwegamba abantu baleke kulowooza ntya okola ebintu nina kubeera ku kitaka kisusse nnyo waliyo omuntu gw'osanga mu kyalo ng'alina eka 10 naye nga kuliko enkoko 8 office ziri luddawa office sebo esangibwa Lukwanga St. Marod abantu batya nnyo ab'ettaka kati omuntu ajja ku office sebo ajja ku office wennyini tubaddiremu ennamba eri 070 5 8 33 11 endala 077 17 essimu sebo ezo zonna zange nze nzikwata tuddemu Airtel 070
5 8 8 33 11 yes sebo toyanza tweyanzege amina sebo bajja ojja kuboyogira nabo amina sebo The inside story ensonga y'omunda tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. mu byonna ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula mu ddwaliro essaawa esooka gye twagenze maaso n'okuleka nti bwolewo twatambulidde bagambye nti sirikale nga-13 ab'eggwanga etibwa erya Ukraine rather abasirikale nti 10 ab'ensi etibwa North Korea amawulire gategeeza nti bayinza okuba nga bafu basirikale nga 10 bayinza okuba nga bafu naye ebyo obitegedde eby'eddwaniro eryo kaakati nyina okuzzaako wano na bino tugende maaso n'okuleka nti obuleawo tubitegeera ataddeko ekulera omuntu wa bulijjo katuddeko wano nga tufundikira essaafa eno esooka tutambula ne MTN na bino bikulu The Inside Story okulonda kwe tugendamu kwa muliro we either make it or break it. The Inside Story emwanyi si za gavumenti z'abalimi ku kyalo kyewamwe gye muva waliyo gavumenti erinayo omusiri ne ssente UCD ezeetwala ezibaluma nazo si za bannabyabufuzi abannayuganda abalima emmwanyi. The Inside Story mpula n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. The Inside Story President Museveni atufuza emyaka 4 mugamba aveeko kakati bwe mugamba nti vaako n'avaako. I am not a political activist, I'm a leader. The Inside Story Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. The Inside Story Mwami Museveni ye president ndowooza yekakati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasula kubanga omusaala gwalya buli mwezi ajja gwewola buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze ku ki tugenda kusasula bbanja. The Inside Story I am the president of Uganda. If you want to check my power, you try it. But you challenge my authority now and you see what happens. The Inside Story Museveni muzanyi munaffe naye azanya ne firimbi w'omulumba ng'afuuwa efirimbi ayina ne kaadi emyufu asobola okugoba mu kisaawe mwatera akaruuru kandi bakiiba does not mean nti temuddamu kulonda n'ekitegeeza mulina okukola more than voting. The Inside Story Group ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Akanyonkorera hansi yimwe mwikaruko egoro oye. The Inside Story Kana gwakira magere naye oli waddembo ogenda emimbali eyo gye mugenda kati fe musana tukulaba buli magere ne wo pretendinga ne bwe bakusasula ssente. The Inside Story lumu nasinziira wano ne mbategeeza nti ensonga z'emmwanyi zigenda kuba nnyo ku mwanjo mu kulondebwa okw'omuntu omu oba omulala wali mu mwaka 2026. Emmwanyi eyo ejja kuba fakita nnene emmwanyi n'ebikajjo nabagamba nti bigenda kuba fakita nnene ebikajjo mu Busoga emmwanyi mu Buganda. Ensonga z'emmwanyi oyimiriddewa ensonga z'ebikajjo oyimiriddewa naddala omubaka ava mu kitundu ekya Busoga naawo nabaddawo nendaba ne candidate omu nga bwe nabagamba nti bajja bikwata ebikajjo biteeke ku ziposta nalabye candidate omu mu bitundu ebya Busoga ng'akutte ekikajjo ng'akabonero ke. Kati wano mu Buganda mukirindirire mugenda kulaba emmwanyi nga kabonero kati buli mubaka nga bamubuuza nti owaaye ku mmwanyi wayogera otya okitegeera ng'osaaga n'akalulu omuntu asobola okufuna akabonero n'ofeeseko ne bakuyibwako n'amazzi. Badde ndaba mukyala w'omugenzi kakati omubaka era omubaka w'ekitundu ekya Kawempe y'Amambuka Muhammad Segirinya omukyala we Twahira ye akandida Twahira jjukira yagamba nti naye ayagala kujja mu Lwese ye Kawempe ye kye yakoze yakubisizza posta n'ateekako omubaka Segirinya nga ke kabonero ke ekifaananyi ky'omugenzi ke kabonero k'omuntu anoonya akalulu Kawempe North. Kati ebyobufuzi munange birabe edduka omukyala yataddeko akabonero kabba omugenzi ke kabonero ke. Posta yibadde etambula nnyo ku social media alabika ali serious newankubadde nga famire ng'ekulemeddwa mu maama omugenzi Muhammad Segirinya baba ne bategeeza nti
baagala bannakawempe oba oliawo batambule n'abadde omuyambi wa Muhammad Segerenya ye Muhammad Luswa Luwemba munnakibiina ekya NUP ayagala okufuna kaadi y'ekibiina kino adde mu bigere ebya Honorable Muhammad Segerenya asobole okutuukiriza oba oliawo ebyali bisuubiziddwa bannakawempe. Muhammad Luswa Luwemba agamba nti constitution yonna another manifesto yonna yali emabega waayo wakati mu kugibaga ey'omubaka Muhammad Segerenya omugenzi kakati nga bagamba nti abeekawempe mumpeemu maleyo manifesto y'omubaka awabi naye wonna mbadde njagala okutuusa ku mukulembeze eggwanga General Museveni nga bwe bagambye nti mwanyi General Museveni jjukira nti ali mu bitundu ebya Busoga eyo agenda maaso n'okulabika nti atalaaga kati avuddeyo n'ategeeza President Museveni akoze prediction ateebereza oba kuteebereza okuteebereza kusobola okuba okutuufu oba okukyamu kati tetumanyi kuno kunaba kutuufu oba okukyamu agambye nti mu 2026 abantu bagenda kubonereza ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda lwa nsonga za mwanyi agambye nti mbakabiddeko nga bukyali mwekabire nope abantu bagenda kugibonereza mu kalulu mu Buganda lwa nsonga za mwanyi okuba nti baali bawakanya nti NUP okuwakanya etteeka ly'emmwanyi kigenda kugiviirako ekigo kyotalabanga mu bitundu bya Buganda era nti NRM bwegenda okuyoola wano mu Buganda olw'emmwanyi olw'okuyisa etteeka ly'emmwanyi egenda kwera bwezi. Jjukira nti ali mu Busoga sub-region omukulembeze eggwanga General Museveni bw'ati agenze maaso n'okulabika nti ategeeza n'agamba nti ekibiina ekya NUP kyagenda maaso n'okudiscouraginga okumalamu abalimi amaanyi nti oyinza otya okumalamu abalimi amaanyi n'ogenda ng'obagamba nti Museveni ayagala kubba mwanyi zammwe abantu bave ku mwanyi bagenda kubabonereza mu kalulu mugenda kukiwulira. General Museveni agamba mugenda kukiwulira nti NUP bo kye baakola mu Buganda bagenda babuulira abantu b'enjiri yabadde neeri Busoga awali ebikajjo naye nayogera ku mwanyi ez'e Buganda naga nti abantu bagenda kubabonereza ne mutandika okugamba abantu nti njagala kubba mwanyi ne muli wa discouraging nga temuddamu kulima mwanyi Museveni agenda kuzibba mugenda kuwulira akalulu mugenda kuwulira akalulu kigenda kuba kigwo mu Buganda. Kakati jjukira nti ekibiina kya NRM era ekibiina kya NUP wakati mu tteeka ly'emmwanyi nga lireeteddwa mu palamenti bayimirirawo nnyo naddala okusinga ababaka bava mu kitundu ekya Buganda nga bakulembeddwamu Muhammad Muwanga Kivumbi ow'Ebutambala mu kaseera kano ye vice president w'ekibiina kino mu Buganda baavayo ne bategeeza nti etteeka eryali lireetebwa gavumenti lyali lyakujja buyinza lyali lyakujja buyinza ku balimi b'emmwanyi obeere n'emmwanyi zo ewakaawo naye nga munnange gavumenti yezifuga nga tokkirizibwa kulima mmwanyi okujjako ngo gavumenti yasooka kuwandiisa nti emmwanyi z'ennima ku ttaka eryange ate gavumenti esooke kumpandiisa nti ye NUP ng'egamba nti kyali tekikola makulu abalimi okuggibwako obuyinza bw'emmwanyi nti waliwo enteekateeka ez'okulabika nti emmwanyi zonna eziri mu ggwanga bazikuŋŋaanyiza ku muntu omu bw'ati nga yazifunamu abalimi baviiremu awo. N'obwakabaka obwa Buganda gavumenti ey'Emmengo nayo neeyongereza eddoboozi ng'egamba nti yali ewakanya eky'okugibwawo ky'ekitongole ekyali kiddukanya emmwanyi okuleeta okulabika nti gavumenti efuna obuyinza kumpi obuli direct ku mulimu gw'emmwanyi. Buganda yagaana, abaka mu Buganda baagaana, ekibiina ekya NUP baagaana, naye gavumenti bwetyo finally etteeka lino neegenda maaso n'okulabika nti yalireeta. President Museveni aliwaanya okukamala n'agamba nti mumulinde buli yalirwanyisa mugenda kumuwulira 2026 NUP agambye nti 2026 mugenda kukiwulira lwaki mwalwanyisa etteeka ly'emmwanyi. Kati kisobola okubeera opposite kubanga ebadde prediction NUP esobola okukifunamu oba NRM n'ekikola ki kati ebadde prediction akoze prediction agenda nti okusinzira nze ku byendaba NUP muwedde kyokka ababaka mu kibiina kya NUP n'abamu ku batunuulizi b'ensonga bagamba nti etteeka lino lyali very infamous abantu tebalyagala kuyadde omulundi ogumu n'akatono era nti ababaka bannakibiina kya NRM abeetaba wakati mu kuliisa abava mu bitundu ebya Buganda omuli emmwanyi abasinga nti kawedde mudda ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo. Naye nga nkujjukiza Pure Herbs Clinic abakujjanya biseddagala ly'obutonde n'emmere Pure Herbs Clinic
bakujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'emmere bali Kyebando wali emabega wa Butaba Center oba Butaba Supermarket wogenda okuba nti obasanga genda bakujjanjabe oba okuba essimu eddagala balireete wonna woli omwami ng'akozesako enkola y'okwezanyiikiriza onafuye maanyi ag'obutonde wenyuma mu size bw'ogenda todda ecupa egenda okuyambako okutereera bagikuleetedde ku mitwalo 4.5 zokka prostate yagaziwa omusiro ogujja gwesiba ofiisa kumu naddamu budde obw'ekiro inobuuka mu kawago ecupa ya prostate herbs ku mitwalo 4.5 gyokka alusa zibatawanya olina kikeeto muliro mu lubuto tofuluma bulungi ekiyite constipation ecupa ya ulcer herbs weeri infections mu bakyala n'abaami bazijjanjaba olumizibwa mu ndira amazzi galimu olusugu ofuluma naawe asanyalala mugongo gukulumba mugende babajjanjabe ku mitwalo 4.5 zokka dozi ya mitwalo 4.5 bali wali Kyebando Central osobola okubira ku ssimu n'ogenda ku ddwaliro oba ddagala ne balireeta wonna wooli Pure Herbs ku noti 52 98 2 kuba essimu kaakati abasawo we bali bagenda kujjanjaba 075 2 98 24 noti 7 67 8219 noti 7 8219 ojja kuba ate obafuna bulungi bannafaabo ate nga Nesha Black Tea ge majani goyina okuleka nti weekwata amajani ago gaffe nakabala galimu ebirungo ebiwoomesa chai ate nga gano gamangu gagira mu grams 10 255 aba hotel ne restaurant kusana mu abewaka mugettanire namma bagenda okwanjula amajani ago gatwalibwa kubuko kakati osobola okuba essimu gwo omusuubuzi ku noti 75 36 83 noti 759 69 0 genda maduuka gonna okwetola eggwanga amajani aga Nesha Black Tea ojja kuba ogafuna bulungi. Nobert Mao ayagala kusinkana General Museveni ku bya Dr. Kizza Besigye ne kooti ey'ekinnamagye. Mao agamba ki? Tubireeta mu ssaawa ey'okubiri. Essaawa zigenda kuwera 5 ez'akalasa mayanzi. Time check ekuleeteddwa Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Kuba ku 0752 65 37 31 oba 0771 82 78 71. Kira Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Sabukulula onyumirwe mu biseera bino ebyamawumula ne Star Times. Kino kyangu nnyo subscribing teka ku mwezi gwoguddako ku Star Times olyoka onyumirwe upgrade oba okulinyisibwa ku bouquet eddako ku bwereere gwanova customer tekako play for copper bouquet olyoka olinyisibwe okudda ku basic bouquet eddako ku bwereere ate mu bakasitoma balina dish owanova customer tekako play for special bouquet olyoka ofuna okulinyisibwa odde ku smart bouquet ku bwereere ng'ate kyo si kyokka bakasitoma bannamukisa bakwewangulira omukisa ogwekwewangulira ebidabo mbagirawo okuno okugirako ne ZTE Nubia smartphones. Kino kiyitirivu Star Times ekikoledde mu biseera bino eby'ebikujjuko. Lydia eyakava China wiiki 2 emali yeetuuse oli mu kutikkula. Yo wange gwe tonnatikkula. Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera. Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku adresi ye China ku +8 6 emu 3 6 82 5 75. Omuzadde tokkiriza
sikiriza mwana kunoonya mirimu. Leeta omwana ku Apple Skills Institute tumutendeke afuluma akola ekyo ky'asomye. Tukuleetedde catering and hotel management. Mwayigirwa okufumba ebika by'emmere eby'enjawulo ebya wano n'ebyebweru, okufumba emigaati, pizza, keeke n'ebirala. Tulina journalism and mass communication, okola ku radio ne TV, video production and filmmaking, graphics designing, tailoring, fashion and design, n'amasomo malala mangi. Tubangula abaana abasobola okweyimirizaawo mu katale k'emirimu ate tubayunga ne ku mirimu. Tuli mu kuwandiika abayizi mu lusoma luno. Tuli ku Tagi Hotel, Cold Kampala. Essimu 0745 100 200 oba 0754 200 500. Apple Skills Institute. oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish pizza, fish fingers, beef burgers, chicken skewers oba grilled chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. muzadde munnange yangu owandiise omwana mu Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School mu Mirimu Zone anti babaleetedde ekyenjawulo. Buli ekyetaagisa omwana okuyita obulungi bakirina era buli mwana ajja kuyita insha Allah. Basomesa secular, eddiini n'okwasa n'abaana Qur'ani ku mwoyo. Balina enkola ya e-learning, omwana asoma alabako. Basaakinga abasomesa abakugu mu mawanga ag'enjawulo mu misomo egy'enjawulo. Omwana afuna ekyenjawulo nga bakulembeddwamu sheekh ow'enjawulo akulira Islamic Primary Schools mu Uganda, Amiru Katudde. Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School lisangibwa mu Mirimu Zone nga wakava ku kapande ka mirimu polisi. Okutuukayo okyamira ku Batabata ekiddendejje n'oyambukira ku kipande kya Eden College. Essimu 0702 16 16 78 oba 0701 2 19 16. Tambula n'omutino mu byenjigiriza mu Lufuka Quality Islamic Nursery and Primary School. Kankwanjulire Mende Kalema Memorial Secondary School, somero lya Dene Boarding bawala n'abalenzi nga lisomesa eddiini n'ebyensi ku Mende Kalema Memorial